Abantu ba bulijjo nga bwe mulaba ku nguudo zaffe kwegaseeko abasirikale baffe aba military police nga bayambako police aba traffic oba ab'ebidduka okulaba nti embeera ku nguudo oba eneeyisa ku nguudo y'abasirikale baffe abavuga motoka zaffe ez'ekinnamagye n'abalala okulaba nti beeyisa bulungi ku luguudo ffenna tuganyulwemu okubeera mu mbeera ennungi ku luguudo. Yensonga nkulu nnyo lwaki military police eri ku luguudo naye bayinawo omulimu omulala okulaba nti tewabaawo abantu abatiisatiisa poliisi ebyebidduka okulaba nti bayina ebyambalo by'amagye mu motoka n'olwekyo ne basaba nti tebabakwatako batambule nga bwe baagala. Eyo yensonga nnyo etuteesezza eggye lyaffe ku luguudo erya traffic okuva mu military police okuyambako okukkakkanya embeera eyo ffenna nga bannayuganda tutambulire ku nguudo nga tuzeeyagaliramu.